نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، ويا أيها المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: وبالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. matendo kuwekitiibwa Allah owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumye otuusa ku ssaawa eno ey'olwaleero n'atuwa obulamu alhamdulillah, aye n'atussa mu bitonde ebizze wano okujja okumusinza. Bangi mubali mu kitundu kino abatasobodde kujja kuyingira mu masjidi, bangi mubakeesezza nga balamu awamu n'ekyo nga balinaanye eddwaliro gye bamanyi nti watwalirwayo abalwadde, gye bamanyi nti waliko abaasuse ku bitaana nga bajjanjaba, naye nga ye teyafunye buzibu, teyafunye ekigezo, talina n'omu gwe yasuza jjanjaba, naye omusiŋŋaana ng'asigaddewo mu galagi, omusiŋŋaana ng'asigaddewo ku booda, omusiŋŋaana ng'asigaddewo ku dduuka, omusiŋŋaana nga wiiki namba tabadde na pulaani ya kusaala jjuma, era omusanga nga waali atudde atebenkedde entende. Awamu n'ekyo nga Allah amuwadde obulamu n'amugabira n'omugabirira ne famire alhamdulillah asobola ogigabirira n'agirabirira, oluvannyuma n'abanga alhamdulillah ate yansa rabba, yerabira owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba bitegereka ebyo, tulinaanye eddwaliro kyo kimu, tulinaanye na limbo ekyakubiri. Waggulu waliwo limbo ya mukadde waffe Alhaji Musa Kasuli weri awo, naye yennyini gyoyitako ne gyolengera tosobola kugamba nti mutuufu nsobola okwebuulirira n'abo Allah be yatwala abaasooka, naye nze Allah andiseewo. Awamu n'ekyo nga mulimu abaziikiddwamu wandibadde mu myaka gye kimu nabo, essaawa zino tosobola balabako, naye ate gwe Allah akyakulesewo bo bali wansi. Kuba bitegereka ebyo, oyitaawo wiiki neggwako nga tolina pulaani n'emu yakujja mu masjidi, oba olabye awo tataghafal wa tataakhir ani salawat, tukusiŋŋaana ng'oli reluctant ku sola. yuadhinun wa tasmau al-adhan, amatuugo gawulira bulungi nga bazinye, n'olinda bamale kumaliriza kutuba bakime sola oyingire mu masjidi. Osobola okutambula toli mulema nga gundi kubasindika, n'olinda Allah amale kugezesa nambeera eyo, ogambe kale singa mbadde n'amagulu nandibadde nsobola okugendawo n'ensaala essaawa zino. Olinda ki? Olinda Allah amale kuggyako site maaso, osobola okugamba nti bannaye sirina etwala leero, kale singa mbadde nga nsobola okwetambuza nandibadde ngenda n'ensaala. Kyolinda nolwekyo bonna abakyasigadde ebweru, n'oyo atafaayo nga nange gwali ku paalo famma omulungi atuwuliriza, naawe atulaba online wonna woosinziira masha Allahu taala, yessaawo otambule ogende mu jjuma. Mwannyinazi muganda wange omulungi, era weetuukanga ejjuma, idha nudiya lissalaati min yaumi aljuma fasau ila dhikirillah, speed, tambula, byonna bireke, byonna bisulewawo. wadharu lbay, Allah gambye byonna ebyobusuubuzi bireke, ensonga zonna ezikutte zireke, tambula ogende mu jjuma. Lunaku lwa beigi lwanjawulo, lunaku Allah lwatugulirawo tegeti nagamba ntambula mu nsingo ojjukira Allah subhanahu wa ta'ala, oluvannyuma Allah ajja kugabirira. Lunaku Allah lwasitugabirira abaana Adamu ne lwassa riziki gyogenda okuyitamu mu wiiki namba ssaawa ezo kasomaliriza ejjuma nga Mungu agissa riziki, era ng'ajanguya. Tusaba Allah keze era teekemu abasaala essola, kubanga aya y'ejjuma yeyogera ku nsonga
wabtaghu min fadlillah, wabtaghu min fadlillah. Wemma mmaliza juma ufulume, then mugende munoonye ebirungi Allah byabawadde. Agenda bibawa ye aya yokka egamba nti genda fuluma ngomaze juma, tambula ogenda onoonye duniya, genda onoonye, naye wadhkuru llaha kathira, sigala ngaojjukira owekitiibwa Allah tabaraka wataala, tokutukawona kumujjukira obudde bwonna. Saba Allah tubitegere ebigambo ebyo. Allahumma amin. Tuli mu nnaku ayat, tuli mu nnaku ayat milad Isa alayhi salatu wassalam, ezirimu akaseera n'ebigambo ebyogerwa an nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam. Buli mwakimanyi tukuze tusoma ku Isa alayhi salatu wassalam, kathiran min annas yatahaddathuna anhu bikathra, bamwogerako bingi era basomesa bingi, naye kitwagala tujjemu busonga busiga busatu, just points nga 3 ku nabi Isa alayhi salatu wassalam, oluvannyuma tutambule tugende. Ekisooka ayogerwako Isa alayhi salatu wassalam, omusaayi gwe gwonna guli tahir, gwa bbeeyi, gwanjawulo, gulimu ebinene bingi. Jajja wayitibwa Imran, abbulwamu essula yakusatu, ebyo nno bikulu, omwejjako amanya g'abajjajja mugejja nako. Jajja wayitibwa Imran, yabbulwamu essula yakusatu. Jajjawo omukyala ayitibwa Hanna binti Faqudh, Hanna binti Faqudh, yamala ebbanga nga tazaala. Imran ng'akaddiye, talina wadde zadde, right, talina wadde zadde, naye musajja mukozi muweesa, musajja muweereza, ayagala naye afune ku zadde. Omukyala yali awangadde naye ebbanga lyali ddene, agenda okulanga omwami gamuwedde, takyasula n'omugongo guweddemu amaanyi, ali mu myaka 9 plus. Kyala abali mu nnyumba awo n'afuluma, ennyumba yali eyitamu ng'olinamu ekkubo eriyitamu olukuubo, emabega emmanju waliyo ka garden, n'asiŋŋanayo obunyonyi nga bwe n'osiŋŋana obukoko nga kali ku bwana kabuliisa, kakwata kasooli, kakwata obuliisa, kaliisa obwana bwako, nga bazannya ennyonyi ezannya n'obwana bwako bulungi bwe kabuliisa bwe beeyagala. Omukyalo n'agamba ebigambo, nange Allah wange mba kubanga nange nina ezzadde, nange nandibadde nsobolera birawengi, naye okusaasira maama kwalina eri abaana be, kinyonyi just kiyamba abaana, kibasakira ne kibaliisa, nange mba kubanga nange nina ezzadde, Allah nange nandibadde mbeera mu abo balabeera ezzadde. Saba Allah nga beera ezzadde. Agenda okuvaayo, Allah nga musaza emyaka. Mungu yawulira edduwa ye, Allah yawulira edduwa ya Hanna binti Faqudh, n'amusala emyaka, n'amuzza mu myaka egyekuba n'akagere, n'amuzza mu myaka egirumba, n'amuzza mu myaka egiyingira mu factory egiweesa, n'amuzza mu myaka egitali emugamba ku nsigaano robu, n'amuzza mu myaka nga gyakumya bya digital.com, si byakumya biri akaseera kisamatalo, n'amuzza mu myaka nga gyegyo alina byasobola okwogera mu mbeera. Edduwa ye yakwata n'omwami, n'omwami bulijjo alajananga naye asaba ku zadde, Allah namemuleka nga talina zadde, naye agenda okukomawo kwolwo nga naye alumba nga tayiga, embeera gyalimu nga yeeyo ddala. Agenda mu factory n'aweesa, n'avaayo ne outputs bulungi ddala. Era baamala okulya ekyeggulo ne balya n'ekyekiro ne batebenkera bulungi. Kyalagamba nti olunaku lwayo sikutegedde, ozze mu myaka giri egyedda giri 10 teens, onze mu myaka giri, n'omwami naye agamba nange sikutegedde. Bulijjo ate obeeramu olunuma, naye lwaliro obadde mulamu nnyo. Mungu ng'abuwadde obulamu bupya buto n'abazzaawo. Oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'abagabiira, naye omwami yafa oluvannyuma lw'akaseera nga tannaba kuzaala ono omukyala. Mwami waafa, omukyala ono n'atandika okukaata ku lubuto nno ng'asaba ku dduwa, n'asaba edduwa ye, Allah wange nsaba, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, ayi Allah ekiri muno nkikuwadde, njagala kibeere nga kikuweereza, kifuule kya halali, kitukuze. Ayi Allah nkikuwadde abeere muweerezaawo. Allah njagala nzaale ezzadde denzi. Allah taata w'omwana ono ali mu lubuto, abadde kusinza, abadde azimba emizikiti, abadde agula, abadde asaaza abantu, abadde asasula amasannyalaze ag'akaseera ako, abadde akola kino na kino, abadde musajja akola emirimu gya ddaawa. Imran abbulwamu essula eyokusatu, Al-Fatiha, Bakara ne suratu Al Imran. Efomere si yakuzannya.
bayita al imran si imran so si al imran bogera imran n'abantu be imran ne bazzukulu be imran n'abazzukulu imran n'abamuvaamu yogera ku ebi major topics ziri mu sura ezo zezo abantu amasidi ya kabunga Mungu subhanahu wa ta'ala nagera omukyala nga akyasaba edduwa oluvannyuma n'azaala yali asaba mwana mulenzi Allah n'amuwa omwana ow'obuwala asaba mwana mulenzi anaakola emirimu akola emirimu ng'egyeseka sadida akola emirimu ng'egya haji nyanzi akola emirimu ng'egya gundi omwana omulenzi anadda mu bigere bya jjajjawe ng'asaaza mu bigere bya kitaawe ng'asaaza Allah n'amuwa omwana ow'obuwala mazima ddala yamuwa omwana w'obuwala naga ya rabbi inni wada'tuha untha Allah anzadde muwala niye bulijjo okusaba ate edduwazi etukusaba edduwa anukula naye gwe nzadde nga muwala Allah wange nzadde mwana muwala naye Allah asamga close nagamba nti wallahu a'lam bima wada'ti ekyo yali azadde nga Allah yasinga okukimanya azadde ki kyama ki ekiri mwana omuwala walayisa dhakaru kal untha omulenzi n'omuwala tebinkanankana tebafaanagana mu maanyi mu mirimu n'ebisigadde waliwo omuwala byakola kati waliwo omulenzi byalina okukola nga bya mulenzi baguno omulembe ogw'olwayiro nti abawala buli kimu kyonna bakikola beefule bakyakula sajja musingana myolenzi n'empale z'abasajja obasingana nga bakwefuula basajja byonna bingi bimu bakikola naye omukyala yabanko ne dignity edda nolwekyo naye wankubadde nga nzadde muwala Allah njagala kyenjagala naye wa inni sammaituha Maryam mutuma erinnya lya Maryam oli yatuma muwala we n'amutuma Amina ng'ategedde ebifaana ku nabbi neyamuzaala naga naye erinnya lya Amina nga ddungi naga nti muwala wange mutume Amina ono waliwo obuzibu Amina namutuma ani kanoni agamba nti toonya linnya ddungi wa inni sammaituha Maryam mutumye erinnya erya Maryam litegeeza ki the worshipper of Allah omuntu akola too much nga ajjukira nnyo Allah asinza nnyo Allah amwogerako nnyo asaba nnyo Allah kola nnyo istighfar yebaza nnyo Allah kitegeeza ne Maryam mukusinza Allah nga mo the worship of Allah kamutume erinnya lya Maryam ekitegeeza adde eri Allah buli kaseera asinza Allah byonna ebye Allah obulamu bwe bwonna Allah Maryam wera Maryam katosaala kinakuwaza nga gwe Maryam nga bakubira essola gwe Maryam nga bakujjukiza bujjukiza essola gwe Maryam nga ogamba essola giwakatebe gwe Maryam nga gogamba mu myaka egyo gy'olimu n'okubanga weekubiriza gwe Maryam ekyebbeeyi ky'olina olina erinnya eryebbeeyi manya ag'ebbeeyi agogerwako mu Quran n'essula namba neyogerwako netuumibwa essula namba mu Quran ey'ekitiibwa etuumibwa erinnya erya Maryam okumanya nti Allah yayanukula edduwa y'omukyalo oli n'ekigendererwa kye na lwaki yatuuma omwana ono erinnya Allah nayanukula olwanukula wamala okumuzaala jjukira nti maama asigaddewo naye mukadde right akaseera kokuzaala kaweddeko emyaka gyo kikoze kitya kani naye asigaddewo mukadde naye talina myaka atajja tamanyi bya mwana akaseera kabeerawoko n'omwana we Allah naye n'amugerera n'afa banoonya agenda okulabirira omwana ono ne bamunoonya okakkana abantu b'ekitundu bonna kabunga bonna beekuŋŋaanya buli omu ne beekuŋŋaanya kabunga bakaseera ako abantu b'emulago bonna ne beekuŋŋaanya banoonya agenda kulabirira Maryam taata yafa ne maama naye agenzi katani agenda omulabirira ne bakuba akalulu ne bakwata akalulu kuwandiika bakalaamu kuwandiika mannya g'abantu abantu bamanyi nti amanya famire ya gundi esobola okulabira omwana ne famire ya gundi bonna ne beesuulawo twagala kulabira mwana ono ava mu famire ennongoofu tumulabirire ne bawandiika amannya gaabwe ku kalaamu ezisaanuuka pen ezisaanuuka ne bawandiika amannya gaabwe Kayondo Ibrahim Sudais Rajabu
Kigozi, ne bassaako Gaddafi, ne bassaako Anani Nyanzi, muzzukulu wa Kasule omukulu, ye muzzukulu wa Kasule, ye ono Nyanzi, ono ani Sadida, buli omu ne yawandiika erinnya lye, ne batwala wakata peeni ezo ne baziteeka mu mazzi. Ekkalaamu enaasinkinga Allah gy'anaaba alonze. Buli omu alina ekkalaamu ye kuliko erinnya. Mu batajja mwalimu omusajja ayitibwa Zakariya, ye teyajja. Ali mu mirimu akola Zakariya taata wa Yahya, akola, ali mu mirimu gy'akola, teyajja. Nolina aga nti Sadida yagamba wakaseera ako aga nti Zakariya mumanyi omwana ono wanakulira ewuwe ajja kuba n'awandiika. Nfo ky'okuwandiika erinnya lye yawandiika lyani? Lya Zakariya. N'agamba nti nze kampandiikewo erya Zakariya, n'awandiika. Ekkalaamu ziri zonna zaagana okusiikinga okubbira. Ekkalaamu ya Zakariya eyabbira atalinawo. N'agamba nti mulimu okubba, tetubitegedde, tuddemu. Ne baddira ekkalaamu ezo ezisaanuuka ne baziteeka ku kyoto, ne bakuma omuliro, ne batokosa, ne bagamba nti omuliro mazzi geeseze nti ye tuteekemu ekkalaamu kati. Ne baddamu ne wandiikako amannya amaala. Era oli n'agamba Sadida wakaseera ako nti nze gw'olaba wano sigenda kussaako linnya lyange, kanteekeko eryani? Erya Zakariya. Nassaako erya Zakariya. Zakariya musajja mulungi, nzike jange sijja lissaako, kanseeko erya Zakariya. Nassaako erya Zakariya. Ne bateeka ekkalaamu zaabwe mu mazzi, boiling water. Ekkalaamu etaasaanuuke Allah gy'anaaba alonze. Zonna ne zisaanuuka, ekkalaamu ya Zakariya emu yokka bweti teyasaanuuka. Tekimala, talinawo Zakariya. Abamu ne bakaayana, byavadde ebyokkaayana. Abantu tebagala basinga n'obasingidde mu mazima. Naga katuddemu tukuba akalulu akasembayo ne batuula. Naga katugenze luddawa, tugenze ku Nayiro wakaseera ako Kiyira, amazzi agakiiwa weegati nga gakkira weegati. Tuteekeko ekkalaamu zaffe. Ekkalaamu etaatambule, enaatambula ng'edda mabega n'etayiwa ku Rapids and Falls, ku Falls, n'etakka wansi. Eyo Allah gy'anaaba alonze. Bonna ne bawandiikako amannya gaabwe. Ekkalaamu ya Zakariya yatambula ng'eddawa, esigadde zonna zagenda ku Falls. Amanyi Ebujagali Falls, amanyi Kaluma Falls, amanyi Falls nga wezikola ki ziyiwa bwingi nga zikkira buki. Kati ekkalaamu etaasiikingi etaagenda etaatambula eggwa muki mu ddubiro, eyo Allah gy'anaaba alonze. Ekkalaamu ya Zakariya ataaliweera. Ekkalaamu ya Zakariya ataaliwo ye yatambula ng'edda emabega. Nibagamba yo Allah gwalonze, bagenda ogijjayo. Ekkalaamu ya Zakariya nagamba nti yatusinze dda. Ne bakwata omwana ne bamutwala, bwe yamukwata ye bamuleesi n'amuteeka kibayita mihraabu, wano we bayita mihraabu. Namuteeka awo masjid, awo wennyini we yakulira, Baitul Muqaddas, awo gy'owulira Jerusalem, awali masjid al-Aqsa, wennyini Maryamu we baamuteeka. N'abeera awo n'atandika okukoowoola Allah we n'okumusuuta. Maryamu teyafulumako wabweru. Maryamu teyagendako kuba pupu wadde essusu. Mukiwulidde ekyo? Maryamu okuba ne baamuyingizaawo, okuva mu myaka egyo gye baamuyingirizaamu nga maama amaze okufa, paka mu myaka egy'okwekoona akagere, teyafulumako kugenda bweru, kutambula genda wa, ng'abeera wali ku Allah we. Zakariya yaleetanga emmere. Zakariya nga yaleeta food, yaleeta emmere. Naye Mungu yamugerera ng'asingana Maryamu emmere gye yamuleetedde. Waleeta caayi, waleeta ekyemisana, asinganawo caayi. Maryamu ngali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Maryamu ngali kwebyo. N'ateekawo ekyemisana biri n'abijjawo nga tebaabiridde. N'akomawo for supper. N'ateekawo sapa biri nga n'abijjawo nga tebaakoonyeeko. Omwana ono abeera waatya? Biki byalya? Abeera waatya? Tagenda kino. Omwana ono abeera waatya? Enkula ya Maryamu yali yeewunyisa. Yalimu ebyenjawulo. Byonna byewunyisa. Allah n'ayagala
an yuriyahu amulage emmere n'agijja luddawa naku lumu yamusiŋŋaana nga Maryamu alya ku luno si yasookawo yasiŋŋaana Maryamu ali mukola ki naga nti aha bulijjo wala nakulya nkusiŋŋaana omaze n'okulya anna laki hatha eno risiki ogijjeewa bino bijje ludda Maryamu ofuluma n'ogenda n'omenya nedinisa walimenya dda neyetegereza nga mukazi otatambula alina waayita namugamba Allah yandiisa ati yamugambira ekigambo ekinene tokimanyi nti inna allaha yarzuq man yasha bighayri hisaabi Allah agabirira yenna gwayagadde nga tamaze tumulamu olina diguri mmeka mwani bani abakuzaala ofaana okya oli mumpi oli muwanvu oli munene kiki connection zoyina inna allaha mazima Allah waffe yarzuqu man yasha agabirira gwayagadde yenna bighayri hisaabi nga tamaze tumulamu oyewo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala awo nno Zakariya yali yakyebuuza nabitegera naga ewamma kituufu kyoyogedde hunaalika daa Zakariya rabba naye yabitegeera naga bulijjo kyensaba Allah naye kankisabe nadda mu kasonda wadde omwana ono anjigiriza ekigambo bulijjo nabbi ng'asaba Allah nabbi asaba Allah naye ako omwana ono omuto yakamuyigiriza nadda wali mu kasonda nasaba ya Allah nsaba nange neme kuva mu nsi kugira ngo mpadde omusika mpa omusika neme gendera awo enkyo ai Allah nzija mu nsi mpadde omusika naye agenda okuvaawo nga Allah amusaze emyaka yali akuze nga bagisaze naddayo ewaka nga ddala mu butuufu kyayogera agamba kyekyo kyennyini n'omukyala Allah n'amusala emyaka mukyala wa Zakariya egimu ku kyama lwaki Allah alonda Zakariya number 1 yali nabbi yali mulongoofu nga wana si wakulya mbano babiviiri bano simanyi bagagga balina sente za haramu sente nzibe sente za kuyisaawo za ddiiru otegedde omwana agenda kulya wantu walongoofu sente ziba mu musaayi gwego ti omusajja Kasula yakola sente ze nazikolera otumwogerako buli omuna uli alhamdulillah buli omwe namwogerako nakwala n'okuwaayo nawaayo tumwogera buli wosuuka Kasule everywhere you go Musa Kasule kati abantu abafunye maali mu halal muntu yo zaabwe nga sinzibe mulaba olwairo buli mwana ameza bizimbe bingi naye buuza sente zivaawa bikyuke mulabe sente zivaawa abantu mankwetu abantu bubbi zakola kino ne baziza ku kino zakola kino ne baziza ku kino abantu tebakyayina mazima munengera kati gundi twagamba atuuse wali agenda kola oluguudo nolikola dakiika 2 mulimu ebinnya eddwaliro nogenda nga tibuli wadde eddagala wenogenda nga nowagabanya kwekalakasa niga sente zifulumira ddala era ngaali kungulu si yaziridde ni baani abaziridde bano saba Allah tubitegere ebigambo ebyo oba mbitegedde n'abagagga we batyo bagulabinga bintu byabaavu nosinkana waliwo abaavu abasulawo nokamba sente nofuna ekyapa olina emyaka emeka 34 myaka 4 bowalaganya bwotwala bali myaka 9 bali myaka 10 myaka 7 bali ku ttaka famire n'ebijja biri awo nojja nakapa kapapulapapula just nolisa abana nguzi esente zammwe ezo esente ezo gye ziva niwona ogagga walokya niwona ogamba oti nti oli mugagga lasta ghanija walasta thariya tobalako mutima gonna mwavu mwenna oli mwavu kisobola okubanga wegaggawala naye ngaolina kusenda bantu kwokya muliro bali noyokya omuliro bagamba beretamwe baveewo osobole okuzimbawo byoyagala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun oba message mugitegeera simanyi oba mubitegeera ebigambo ebyo oba mubitegeera betusomesa mubise mu day to day life tutambule saba Allah atubitegeera ebigambo ebyo nakyo omukyala ensonga endala omukyala yali afumbe wa Zakariya yali muganda wa Hanna binti Faquth muganda wa maama wa Maryamu kigeza maama muki muto agenda kuhandolinga omwana ono n'embeera nga yaki yabuvunaanyizibwa ebyo nno ebigambo bitwogedde ku family akatune nnyo eya Isa alayhi salatu wassalamu ogitresinga okuva gyeva nga yonna ejjuddemu ebyamagero even before Imran efamily ejjuddemu ebyamagero
mwava Isa alayhi salatu wassalam paka ku Ibrahimu jayunga najja ku Isaac jangu ku Yaqub jangu paka yatuuka ku Imran yonna ebyamagero bingi ebyewunyisa yali esaanidde okubaamu ensonga ezewunyisa abantu ab'enjawulo. Maryamu abaali mu masjidi abaali awo ali ku Allah we amaze okuba Zakariya bitegedde tabba sente tabba biki tabba tafuluma nga ne Maryamu lwaki ogenda kuwali emulago n'otambula kwali ku street mbona tina n'okuwasa waliyo omuvubuka bamuyitanga Yusufu Najari yali musajja muweesa nga muwano muli musajja abaki abagaraki yali musajja muvubuka mulungi nga ye musajja asinga imaani na Yusufu Najari naye famire gyavaamu yavunaanyizibwa bayita Yosefu bali bamwe bannafa muyita Yosefu Yusufu Najari yali musajja kapenta yali musajja muweesa Yusufu Najari naye nga bamugamba nti waliwo muwala wa Imurani ali awo kanjagala mulabako kati banne bamutega afulume ebweru amulabeko oba oli awo banyumyemuko n'afuluma Maryamu tambula ogenda tuwona mutambulako ne street ze Kampala ozitegeere n'atambula abaali atambula yatambula ennaku paka lwe yafuna omukwano ne Yusufu nyerumu abaali atambula agenda okuwulya eddoboozi nga waali wennyini amanyi oli muntu amumanyi okuleka Yusufu Maryamu wali wamuyita n'atula emabega nolaba omusajja omulungi nga si oli gwamanyi omusajja omulungi omwe alina enviiri zikoma kuli n'adduka emisinde esibira mu muzikiti w'abangaluliro okutuuka ku kituuti wennyini ng'ate omusajja yennyini gwaleese eri ali wano n'amugamba nze ndi mbaka okuva eri Allah ampadde amawulire ag'essanyu ogenda kubeera olubuto olw'omwana ow'obulenzi n'amannya ge Isa naga nti nze ntya siraba ku musajja tebankwatako wadde okubaako kye baŋŋamba sisobola agala bigaanaga nti Allah waaba agambye akola ki era Allah kyagambye kyekiba awo nno n'abikola slave what n'afuwamu omwoyo gwe bali bamuwadde omwoyo ogwa Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'alambika okutonda n'amala emyezi 9 Isa alayhi salatu wassalam omukyala oyo n'azaala omwana yamala emyezi 9 n'azaala ng'abakyala abalala bazaala n'azaala Isa n'ayita mu kkubo nange naawe byewayitamu nze naawe mwe twayita maama najja ebisa nga naawe maama we yakola ki yafuna ebisa paka kuzaala n'amaliza n'ayita mu process yemu n'akaaba Isa n'alerebwa ne bamuwa n'amabeere nga gwe bagakuwa n'akuba pupu n'essusu ebyo bimulaga nti Isa yali muntu byonna akolefanya kubeera ki muntu is a human being not another thing. It's just a creature of Allah subhanahu wa ta'ala, a miraculous creature of the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Si kyanjawulo nnyo kiri awo wabula Allah yamufuula nga wanjawulo n'amussaamu nti wa byamagero era kigambo kirina okubaawo kigambo kya bakatonda kyegamba Jibril kyetikke genda alina kuba lubuto olw'omwana agenda kuba waati ne waati ne waati Allah yayisaawo ekiragiro ky'okutuukira kubanga mu ntonda y'owekitiibwa Allah yali yatonda dda owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tonda okwasooka Adamu nga talina kwava n'amutonda n'abaawo n'amwebasa oluvannyuma nga Adamu amaze okufuna obuzibu awulira nga tasobola kubeera mu nsi yekka n'amwebasa n'amugyamu olubirizi mwenye najjamu omukyala ayitibwa Hawa kitegeeza nti Hawa alina mwavudde avudde mu kisajja eyo entonda za mirundi ebiri without a source and then with a source naye ng'ate eri male kisajja then netujja netufuna okutonda okwokusatu kwe kwanze naawe maama bagenda ne bamugya ebutambala maama ne bamugya ludda we Bugerere ne bamugya ludda we Kanungu ne bamuleeta taata agenda n'awaayo ebintu n'omutwalo n'amahale n'agawaayo n'agenda n'awasa n'alongo maama wange anzaala oba gwe wenna eyo entonda yakusatu nti okutonda okuva mu kisajja n'ekikyala waliwo ebibuuzo bingi nti waliwo okutonda okukyawulayo okuva mu kikyala kyokka nga tekuli ku kisajja Allah n'ayisa ekiragiro kye mu mukyala ne mu musaayi oguli tahir ne mu mukyala oyo yennyini ali tahir ayitibwa Maryam muwala wa Imran Allah n'ayisawo ekiragiro kye n'azaala omwana ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam kigambo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala si katonda si mwana wa katonda kama yaz'umuna al-ba'd ng'abamu ku nsi kuno bwe bagamba ayitibwa Isa ibnu Maryam era bamunasabako Isa ibnu Maryam laysa bi Isa ibnu Allah bal Isa ibnu Maryam amuzaala kitonde kikyala ayitibwa Maryam Allah ayisizaako
kulaga buyinza bwe mu nsi nti entonda zonna zimbadde mubuuza zonna nzirina era zonna nkoze eki nazeekeza lutengawo kulaga maanyi ge owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Suubira ebigambo ebitegerekese ku Isa yazaala yalina ebigambo byeyakola ensonga zeyakola nga za byamagero tegeti n'ayogera nga mwana muto n'ayogera nga akyali mu kibaya n'abalaga nti inni abdullah ze ni muddu wa Katonda atani alkitaba ampadde ekitabo yajja n'ekitabo waati tekyajja buzi kitegeeza Isa arrisala right kyali kiranga nti ayina byatagenda kutuukako messengership bulijjo muweesa ekitabo yagifuna akyali munnabaana najja n'ekitabo atani alkitaba ate wajaalani nabiyya n'obwa nabbi abumpadde ampadde both obwa messengership bwe buleeta ekitabo message ey'okusoma then ne risala eri arrabbani yobwa nabbi azaalibwa nga nabbi wajaalani nabiyya anfudde nga ndiki ndi nabbi byombi ebyo yajja nabyo wajaani mubaraka nanfula nga ndi wa mukisa aina makuntu wonna wempise wonna wenaabeera nakwata ku bantu ku maaso nibawona endwadde nakola batya kulwa Allah subhanahu wa ta'ala nasabira entaana z'abantu muzimu entaana ziyazuukiza mwalimu ya Sam ibn Nuh mutabani wa Nuh ayitibwani Sam yagenda bugenzi nakola ki navaayo n'ebirala bingi yakola ebyamagero byali bingi era ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna kusibwako biidhnillah byonna nga abikola biidhnillah byonna byeyakola Isa alayhi salatu wassalam yabikola biidhni rabbi ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Watyo Isa n'awangaala ng'asinza Allah ali omu yekka era ng'agamba abantu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bonna baamulaba ayogedde nga muto bitandikira wano ebiki hani agambe muddu wa Katonda wali olabye omwana ayogera nga walunaku lumu babuuza Maryamu awo yavudde luddawa nasoma ku mwana fa asharat ilayhi ebigambo bye nabyogera batandika okugamba fakhtalafa al-ahzab batandika okwawukana bano bagamba mwana wa Katonda bano bagamba si mwana wa Katonda agambe muddu wa Katonda piga nti mwana wa Katonda walaba ku mwana ayogera nga mwana muto just walunaku lumu tekisoboka alina kuba mwana wa Katonda bonna ne batandikira awo n'amala n'akola ebyamagero ng'akyali bebi piga nti ani akola bino n'agamba kino n'akola kino nekikola nakino n'azibula abantu amaaso oyo obuyinza bwalina bwa Katonda alaga Katonda yennyini naje nazikula abanasi Mungu namusoboza biidhnillah okulaga obuyinza bw'ekitiibwa Allah n'asaba abafune bazuukira naga oyo yennyini Katonda yennyini batandika okugamba nti Katonda Isa mwana wa Katonda n'ebisigadde ne bitambula nga bingi n'olwaleero bakyabyogera naye ng'era basigalamu abagamba si mwana wa Katonda mu bo bennyini abagamba si mwana wa Katonda era si Katonda be bayita bahawariyun. من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة وكفر الطائفة watyo Allah subhanahu wa ta'ala paka aya ngawe egenda sabo kitiba Allah tobitegeera man ansari ila Allah abamukkiriza baliwo nagagana baliwo nenga balina ensonga lwaki babuzabuza nsi wala rasim ash-shaytan bigambo webityo tambudo nako lwaleero nabbi ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam nabbi wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala watyo ekikulu kyabena yazaalibwa nga nabbi tumukkiriza mbwa nabbi we n'obubaka bwe tumukkiriza yakenda nga wa myaka 33 Allah yamutwala situgenda mukugenda niye agenda nga myaka 33 yalina entalo nyingi nnyo n'abasajja abaroma bamulwanyisa nnyo bamulwanyisa ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam tegede yafuna ebigezo bingi paka Allah yamutwala era yamutwala nga ali musala ennyumba yali yakalina nga waggulu wasaayira wali omuzikiti waggulu jasula wano wansi wali sinagogo wali omuzikiti then namaliriza Isa nasula waggulu yalimu waggulu ngaali ku ssala message yali amaze dogifuna malaika nezijja kuli Israfil Jibril nendala nezijja nezimutwala via teleportation n'agenda oyo Isa alayhi salatu wassalam agenda kudda kuno ku nsi aweze emyaka 40 yagenda wa 3 aweze emyaka gyo nabbi 4 amala wase amala agenda kule ejja awangalire Madina oluvannyuma afe
wanaafa bamuziika wali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Space eyo weeri kuliko akantu akasiliva, space weeri akasiliva weekali ova ku nabbi then waleka akasiliva awo balaka space eyo nibazaako Abubakar nibazaako Umar. Akantu kasiliva weekali awo nyine awali Nabi sallallahu alaihi wasallam tegedde demu kibakola akasilivaako bagenda okuziika Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Ajja kuziikibwa Madina, Imam Mahdi yajja omusalira n'ebisigadde byali bingi, yaranga Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nolwekyo webityo webiri tumutegere tumuzogereko n'ebisigadde byonna. Nsaba Allah tuwe ebigambo bino bitegera. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah. Illah tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. عباد الله اعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسج في النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام تموف ما بانتو لا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم. temuvuma bantu naye ate temugenda mu bikujjuko byabwe temwetaba nabo. Tekigaana kuteekerateekera baana bo bulungi ewaka, munteekateeka ennungi nga bulijjo we mulya. Tulina omukisa nti ennaku zino nda mu kibuga tulya ennyama n'omuceere buli kaseera tubirya. Nolwekyo tolaga nnyo nnaku, teba na imaani amaanyi okulya katunkuma ku nnaku olwo. Abantu baliisi nga balina okulya, bawe hakki yaabwe, bawangaaze, bawe byonna. Oba olina mukadde wo nga si musiraamu, nnaku ne zijja ezo mulabire nga woolina omulabirira. Ate bal ashad singawo nkanat laysat bimuslima. Bakadde bo gwasiramuka bo si basiraamu, balabirire twala byonna bye balina okukozesa bakadde bo. Oba bitegerekesi si buli omu nti abitegeera nga ebino tutegeera. Atusinga eddiini ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaliwooko nga n'ennaku ezo weeziri n'ebyeyakola byaliwo. Ekyo bwe tujjako eddiini eyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Naye waliwo abana abalulinde olunyaga ti aredde naffe tulina okukola bwe and don't join them in celebrations. Zonna balekere ebyabwe, lakum diinukum waliya diin. Nakano gajja ne gajja tufuna obuzibu, fetukuze tusala nkoko, bano baginyanzi bakuze basala enkoko ezo. Tusala enkoko ezo ku kyama mulirwana abantu basalira, mugira mubasalira era musigale nga mubasalira, n'abaana mbasindike bagende basalire. So noona ddiini wabula tetutuga bintu ebyo tetubireka nemala bitugibwa butugibwa nga wetuli ate nga ffe Allah yatuwa al-Islam tugenda kubuzibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo get ready, buli olwanyisa ekyo get ready okubyansalinga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bikubuuza ebisolo ebyo oba ebinyonyi. Abaana bamwe mubaggyemu embeera ey'okubeera nga bawankawanka, mubateeke mu mbeera nga musobola okubalabirira n'obafumbira n'obategeeza Allah n'obasomesa ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam n'obusiraamu nti Allah waffe tazaalibwa era n'ebisigadde mubitegedde. Badde mu Javas machanga naka meeting, omwana omuwala najja naga nti Katonda bagenda muzaala. Katonda ngali serious namwe Katonda agenda akuba pupu, Katonda bagenda muzaala anti tuli mugunanga nti Katonda bamuzaala. Nembuuza ebibuuzo byange mubuuziza kitegeeze ntekere ekyaliyo naye ng'oyogera alina digiri ate ali ku ndala gy'asoma. Saba Allah atuwe bitegere ebigambo ebyo. Mubitegedde bannange, temuyomba ne banneiba, temulwana, tukuba abaana nga bagenze wanneiba oba abayise, baleke, just leave them. Yani bagambe kule gwe nawulira agamba bagambe nti mwe muli baka. Neiba bulijjo yadduka najja n'aleeta emmotoka ye n'atwala omukyala mu ddwaliro
neiba yadduka bulijjo najja nawulira enduulu nadduka emisinde najja tusaba Allah tubitegere ebigambo Allahumma akasembayo tumalize Isa asomesa nnyo naye bino wammanga yabyogera bino bikulu mu bulamu bwe suila Isa alayhi salatu wassalam anil mal yabuuzibwa olunaku lumu nabbi ya Allah ayitibwa Isa kwekiyitibwa emaali nagamba emaali la khaira fihi temulimu kantu mulize emaali temuli kantu talina makulu la khaira fihi talina kalungi nibamubuuza walima ya nabi Allah ate tulina okuba obulungi tulina okukola tulina okugaggawa tulina okuba ne sente tulina we must spend sleepless nights katukola sente we must work tulina naye lwaki otugamba nti ate maali talina kalungi agamba nti maali talina kalungi lwa nsonga liannahu yujma min ghairi hilli abasinga obungi bagikuŋŋaanya nga bagijja mu makubo makyamu sente emaali bya bugagga babba bibbi kukumpanya kulimba auditor kyusa figures kola ntya nebisigadde bangi mubimanyi kyuma kino olina okusaamu ekyuma ekituufu nozaamu ekikadde obimanyi nozifissa obimanyi byokola liannahu yujma min ghairi hilli yujma min ghairi hilli ekuŋŋaanyizibwa nga tevudde mu mazima emaali olimu weebuuze njijja mu mazima oba nedda qiila bamugamba abamubuuziza fain jumia min hillin singa ekuŋŋaanyiziddwa nga omusajja ajijja mu alaali akola nagenda natunda sabbuuni nagenda nakola sabbuuni natabula nakola atya najja nasomesa musomesa amwe class teacher personally ndi musomesa wakinawa schools nasomesa omusajja asomesa omusajja amakinze omukyala akoze kino omukazi akoze omusajja benyono nali maali ya halali nafuna sente Allah namujjala mubaraka nagende Japan nagende China nagende Dubai halal yaddamu nagamba oyo naye la yuaddi haqqahu abasinga obungi abagikuŋŋaanya mu mazima tebajjamu mutemwa tebalina kujjamu tebawaamu zaka wadde saddaaka ebivunaanyizibwa by'emaali Allah gyabawadde they're just accumulating wealth just kwenyumyako nti bagagga babawandiike mu Forbes babawandiike mu Genesis books of records whatever baagala nnyo mannya kuwandiika okulola lwa Africa mu kika nze ensinga n'ebisigadde maliriza la yuaddi haqqahu abasinga tebajjaamu saddaaka sekasadira naye mukano nakuba omulanga nibatunula butunuzi we bati twagala akakadde kalamba tukole ensonga zezino sebo nibatunula twagala sente wezi nibatunula nalina okuwa omutwalo tagukuwa nina okuweeta ntazikuwa ebinusu byafuuka nga binusu ebizike gyobya tebiriiyo nazikuwa naziwa malaaya Mungu atasi ya Rabbi buli omu webaleemu nzifuna ntya nsaasanya ntya namugamba fa in adda haqqahu naye bano abaawa nekabunga bakwata ne bajjamu zaka ne bajjamu ne saddaaka bazikozesa ebirungi bazimba n'emizikiti n'amasanyalaze nerimbo wali yakusaawa bagala sente zekusaawa mitwalo 3 ezo nziwaddeyo nze omuntu omu n'asaawa misala emeka sente wezinza mbaddeko emitwalo 2 nange mbaddeyo 5 zigweyo limbo eri wali ezise nti ye bannaffe bali omwo ye ge mayumba gaabwe ye tuyita nitugamba assalamu alaikum ala diyari min almuminina walmuminati walmuslimina walmuslimati wa inna insha Allah bikum laikun nasalu llah lana walakum alafiya naye ngaoyiseewo goba ennyumba yo esobola ogumiikiza nebeeramu omuddo ezaabali ziri mu middo ziri mu kisiko naye weetuli buli kaseera bakuba omulanga nga naawe wooli naawe otudde nga banno kabbuli mmeka ziri awo kubagenda kuziika wana naakufaako naawe kisse mu bwongo akikola kati bajja kukulabirira ababitegerekesi kyabasinga obungi kale singa ajjeemu sente naga nti mpaddeyo abaana ne bajjamu zaka saddaaka baziwa balabira bamulekwa bannamwana abasigadde qaala abasinga obungi wabajjemu saddaaka ne zaka n'ebirala
la yuslimu sahibuhu min alkibri walkhuyala basigala agala bamwogereko aba waddeyo agala kulinyira basigadde temundabye agala kukola biki webityo bakola webatyo tebatera kuwona kibur takabbur ne khuyala n'okweragalaga babaamu neki akuwa nakulangira nakwogera ku buli omu nakunyumya nakutegeera nagamba nalya mu ngalo zoono buli omu webatyo webali abagagga abasinga obungi bagala batunuzaamu kamera batuno nnyo senna abange tebagala batunuzaamu kamera dobogerako mungu abasaasire abagagga bagala batunuzaamu kamera nasooka agaba muno omusakasweti tewali una kamera aji nyanzi waliwo kamera musakasula okuwaayo wano nagula ne bugembe wali kyaddondo ampe muslimu weeri mumanyi nti sente zeri za sultani zizagulaawo mumanyi ebyo mumanyi nti naruwa nayo yagulayo ettaka mumanyi nti nembala yalekayo ettaka mumanyi nti musakasula buli kitundu mu uganda wano alinawo ettaka tusala busaazi muntu mu kifo kya musakasule fetusala busaazi muntu mwabatayiga mwabaki nungawo nokulema okujja mu nsawo seka nina nange ebizibu yiti alina bizibu mugamba yali amanyi wajalaga n'okweteekateeka tialina takabburu wadde okola ki buli kaseera nga asala buli kaseera nga aliisa buli kaseera nga taggwasa bantu musa kasule nolunaku lwe yafuna obuzibu mungu yamugerera naye era yali akuŋŋaanyiza bantu nga bali ku kijjulo mungu atusaasire ya rabbi mubitegedde oba nokyo abasinga obungi abagagga tebawona kweraga na takabburu isa yayogera mu bigambo bya isa byayogera mu bigambo bye birungi ebyebbeeyi watu yayogera qila fa in salma wabawone min alkibri walkhuyala nga sente allah azimuwadde naye nga teyeraga talangira bantu awaayo akola atya ate yoyo mwogerako kinabbi isa nagamba yushghiluhu an dhikirillah ebiseera ebisinga obungi tasaala jama ebiseera ebisinga obungi okubala sente n'okulowooza ku sente tayogera na allah dhikira dhikari tasoma na Qur'an tafunayo biseera byagamba nti yushghiluhu an dhikirillah yerabira nti allah gyali abamu akeerewa mu ssola abadde akyatikkula akeerewa mu ssola revenue efuuse revenue nga bambi si butayagala nyi revenue efuuse revenue tanasobola kutebenkera mu ssola emaali efuuse emaali neku zino ne mukikubu wali bakabasiza wali konteina ogiyingiza bakulaba teri byagamba nti ki misana kiro kali awo oba kiki yushghiluhu an dhikirillah emaali kujja ku allah ebiseera ebisinga obungi mameka asigala wanyaseka nina mugagga wange seka omugagga ali awo seka bazinye tugende tusaale seka nkyalina mugagga ajja mu sudaani ajja moroka y'abasudaani murukino seka njinako obukadde butaano nagibaze yushghiluhu an dhikirillah gala gikyolina esente zonoonya edduuka lyonoonya mungu agera restaurant obudde ababoda restaurant musawo yensola abakasuma bajja nnyo ababoda sawa za magalibi banoonya sente magalibi abasinga obungi tebagisaala mu jama basala sawa 5 magalibi neisha abasadde allah tusaasira tulungi emaali etujja ku allah isa yayogera ebigambo ebyo ebisembayo fa in lam yashghiluhu an dhikirillah ate webanga asaala alinga bano bajja kyamina asaala ninga bano bate bazzukulu babagagga nabo bagagga bazzukulu babagagga bajinyansi asaala mugagga neyajja n'asaala kiye singa akola ekyo yutila alaihi hisab yauma alqiyama si kyangu nnyo kyakuwona kulwa mu bbaliro nga bamubala wagisaasaanya otya wagijjawa wagiwaani wagisaasaanya otya auditing nolwekyo you better edit yourself before you are audited edit yourself byawali obuzibu terezaawo eyanguwe beera nga Abdurrahman ibn Auf allah newagikuwa nagikongera ojja funa obwangu tojja kulwa mu bbaliro biidhinihi jalla waala nsaba allah tubulungi eyo naye maali wetuviira wano biidhinillah maliriza tufune sente ezetagisa ezalimbo ezetagisa gamba nti tudde tukomewo aye tudde nange malobo kisomo lyo nedda abitegedde ebigambo bya isa abitegedde ebyo kola ekyo ekigwanidde n'ebisonga enda azikolebweko
nimbira abantu babiri basatu otujja wano okubajjukiza ensonga ezo nitwalenga bya buvunaanyizibwa. Allah gwawadde kikole mulabire bannammwe bali nammwe gyemulaga, nze naawe tugenda. Muzaata taliiwo, Kaliisa taliiwo, mwabalaba ku TV. Sekimpi taliiwo, Abdulkarimu taliiwo, Bahiga taliiwo, Kirya taliiwo, basseeka bammwe balagawa bali wansi, tofuna kyakuyiga era. Tulindaani Jibuliru amale kukka n'obubaka atugambe esente ziri wano okuniza bwekuniza sikwateko sajja soma kutuba yasenye mbagamba bimulina okukola mpisaawo nga nzikirira ni wali ulitira okuyitawo nga wonna walongoseddwa ni wali awo wonna wakyafu bannaffe bali omwo neffe tutunula wali tuli wano tutunula ewuwo naawe n'ebisiko nga buli kaseera ne langi weggwako ngozzaako ndala n'olwatika we lujjamu ngero zaako. Banno bali mu mayumba ago goyita ala diyarihim, nyumba zaabwe ez'ebbeeyi, kayina zaabwe, fulaati zaabwe, mansioni zaabwe ezo nga bali mu bisiko. Baali babyagala nga balamu, baagala ossula mu middo, baagala ossula mu mbeera eyo. Oli yabuuza yagenda n'alambula ngaawo wenoyimirirawo aradu fa aqamun, baayagala ne basiima wano ne bagamba nti genda amataka ge baguze ne basiima amturiku fanaamu, oba balekeddwa bulekeddwa wano ne beebaka, balekeddwa bali muto beebase. Allah tusaasi ya Rabbi atuwe bitiikira ebigambo ebyo. Mukwate njagala abantu niwaba omu ezo sente zaawe zalimba emitwalo 3 kuzisaawa muziweeyo, just a single person. Ebizibu ebisigadde byonna bikolebweko ne sente ezisigadde zemugenda osuula wano. Saba Allah abawe bulungi nobitegeera. Mwenna abadde ku live wonna buli omu osinziira, saba Allah abawe mukolere ummeeno nga Musa Kasule yekoleera. Nadda ndujja kudda kusomesa ku Musa Kasule inshallah taala. Man huwa Musa Kasule inshallah taala. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة المشركين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تهديهم على صراطك المستقيم. ربنا اهدنا على المنهج السليم، اهدنا يا رب العالمين على صراطك المستقيم، واهد يا رب العالمين أولادنا فتاتنا يا الله، واهد شباب هذه الأمة، اهديهم على الصراط المستقيم وثبتهم يا رب العالمين على ما في صلاح دينهم ودنياهم، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. أصلح أمور المؤمنين يا رب العالمين، أصلح أمور المسلمين يا رب العالمين. ربنا أصلح يا رب العالمين ديارهم، اللهم أصلح أمورهم يا الله، اللهم في العالم كله، إنك ولي ذلك والقادر على ذلك. ربنا إنا نسألك يا الله فتحا قريبا ونصرا عزيزا فرقانا مبينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.